Ndozo maze side chiwoli Chiche mukoze ngakuti chiche mukoze munange ndeka bange chali kukade bindu wowe mama mama njabo chiche munange odukoze chiche Kwano kwake banange ndabi Nika nikasema bwana. Cheya munange tata joba buse tata joba bukuja obuzibu obuliwo wano eno ekkubo lino okuviira ddala essanga okutuukira ddala ennakukuba tulina obubbi bwa mirundi mingi naye ng'obubbi obusinga okutiisa obubi aba pisipisi bakozesa pisipisi nga zirawuna naye tugezezaako okugamba ku bakuumaddembe babeere nga tisite bakolawo engeri ya road blocks
babuuze ku pikipiki ezo ezidingana ezidde eno n'eno naye tetunnafuna kuyambibwa kwa poliisi. So tubasaba bakama baffe babeerenga ate sibakolawo ku zi road blocks bafune ebikwata ku bannannyini pikipiki. Abantu bavuga pikipiki naye tetumanyi baamuno oba baawa. Ate wa pikipiki nga ffe ba defense tetulina buyinza okukola road blocks kubeera nga tubabuuza nti muli batugamba tubamazeeko ki eddembe ly'obuntu. So ekyokubeera nga ababbi n'amakubo gaffe gakyali gakyalimu ensiko gakyalimu ebigulumu. So tuliba twetaaga ati security ebeere ng'eyongeramu okubeera ng'ekola patro amakubo gaffe gano engeri gali gakyali gabyalo. Wetumaze nze nga webankubita essimu olutuuse wano eno ngenza okulaba nga bye bamutyemu mulimu ebadde bimwogerako nga wakaleerwe era immediately nkubidde chairman Abdul Small Kaleerwe atunda nnyama ya mbuzi yakubidde ate abantu bewaka ewuwe okusobola okubeera nga tumutegedde wawano Buwonzi tuze waffe ngakuntwala neighbor. Obubbi bwa bodaboda bwo bungi olw'ensonga nti amakubo gaffe nga wenkugambye tegakyali ga byalo obubbi bungi bakozesa advantage ey'okubeera nga mu makubo temuli mayumba kati bakozesa advantage ey'okuba nti wali ajja kuba nduulu so that ne babeera nga bakola omulimu gwabwe missoni zaabwe okubeera nga zigwa. So twetaaga security esinga kuffe kuba ffe tuli babidde naye twetaaga abakuba mukolo gwa kyuma ab'emmundu babeere nga batuyamba kuba emmundu nyingi mu ggwanga naye bano babeere nga balyako obukapa mu nsiko kuba buli kana kutuwomulanga nti ababbi ba bodaboda ababbi ba bodaboda naye tufuna ki security emala ey'emmundu naye nga ate tuzirina. Musabogere Junior Jinda Zone Sanga Sera abasajja batomula abantu batambula obudde nga bukedde sawa 11 ate baba batambula obudde 11 abantu talina ttambula omu ate n'abali ku byokwerinda balina oyitamu wano obudde nga bukya balabe nga balawuna erina ekkubo bali babbi ebyo ebyange wange amanya nze Madina Musoke ndi mutuuze w'e Buwonzi. Bannange tuli bubi okubira ddala ku fakitole ey'emitayimbwa eri ku Semuto Road paka ku Kigende Mmende e Bubbaale. Banne tuli bubi tusaba bukuumi mutuyambe banne tusaba bukuumi. Gwe batemerawo amajambya mu Katungu ewaffe awo etuddugu batemerawo abaali bagenda okusaba e Buwonzi abaseveniside naye era twagala buyambi tulina bukuumi bannange tuyambe. Amanya Bampita Katende abo chairman Buwonzi LC1 nkuba omulanga eri poliisi yaffe wamu n'ebitongole ebikuuma nti ekyamazima eno muluka gw'essanga tetulina bukuumi yadde tetulina bukuumi essaawa ez'okumakya tosobola kutambula n'essaawa ekirenyo tusobola kutambula. Tulina obuzibu obulala nti bannaffe abatalina mirimu nabo egy'okukola batuyambe okutta omuntu n'omulekesa family tekigasa kiri kidduka mugjeeko omuteeke wali okitwale naye nga ate togyeewo obulamu bwo. Obulabo buli ku kkubo lino okuva essanga paka okutuuka waggulu eri mu sente n'akukuba bulabe bw'amaanyi nnyo nti tetulina masanyalaze nti oba tulinawo security lights awantu wabi nnyo. Twagezaako okusaawa emiti egyaliko ku kkubo naye era abamenyi b'amateeka basuulamu kati miti bono ye basuddemu miti ku makya. So obulabo obuliwo bw'amaanyi wakati w'essaawa 10 ez'ekiro paka 12 ez'okumakya ate ne wakati w'essaawa 3 n'okweyongerayo waggulu ekiro bwe bulabe obuliwo. So si watebenkevu yadde ate LDU gye batuwa ntono nnyo omuluko gwa zooni 7 ekulaga nti tesobola kumalako nago. Basirikale be batuwa abamu nkyogera nga sekwekeredde bakuma ku factories abasinga ogenda basaba bagamba bagenze ku deployment ndala kati bwe bulumi bwe tulina LDU gye tulina temala. Linyanze Buyonjo Habat Thomas Mukunzi w'essanga All Saints Church of Uganda. Ensiyege etabawuka buli kiseera naye nga kyo tugenda kiteeka ku bavubuka bokka wabula abantu bonna. Obugayaavu bungi abantu baagala nnyo ebyobwereere ekiseera kituuse abantu okutandika okukola ne gavumenti
akomyewo omukono ogulagira abantu okukola kukaaba atalina mulimu emunonyeza kibinja okuba abantu nga bano abeekolera kubanga n'ebitundu byaffe nga bino byetaagamu security oba obukuumi obutumala era weesabira municipal council nga Nansana kuteerako amataala ku mu kiseera mu bitundu byaffe bino ng'enzikiza nnyingi nnyo ku nguudo n'omuntu sobola kumulaba alinga n'enguudo zaffe enfunda nnyo naye ng'ekisinga obukulu abantu kwe kudda mu maaso ga Katonda beenenye oyinza kutta mwana wa munno bw'otyo oba muzadde ng'oyo alabirira abaana ate n'otwala omulimu omuleka okubonaabona abantu beenenye badde eri Katonda Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu tekyogenda funa mu okujja kugenda mu kuzikirira. Erinnya Mugakisa Mukalle kansala akiikirira omuluka guno gw'essanga ku division Egombe. Bamukubye bamuteze ku makya essaawa zaali 11 ne bamukuba akayondo ne bamukubako. Obubaka bwange bwe nnina eri ababoodabooda si kya buvunaanyizibwa tekyandibadde kirungi kukeera ku makya n'otambula ng'obudde obwo obw'okumakya kubanga obulabe bungi eri abantu baffe tunuulira ekitundu kye bayisemu ne bwe bamukemedde oba ne bwe bamukubidde ng'enzikiza oba n'obukubo bwaffe nga butono so kiba kirungi nnyo bw'oba otambula ate sinotambulako ne muno n'otatambula naddala ku budde bw'okumakya obuzibu bwe tulina obubbi bwa booda bususse mu kitundu kyaffe kino naddala oba mu divisioni yaffe neyeggombe kuba ogenda neweesinkana kumpi buli wiiki tufunawo incidence y'omuntu attiddwa ababbi ba boodabooda so kitalo nnyo kitalo tukubira gavumenti omulanga eyongere mu ebyokwerinda byaffe bitono ojja neweesinkana ku polisi yaffe essanga abasirikale abaliwo waliwo abasirikale 4 ate bwe bagenda ne bagabirako kampuni bagenda okusigala nga tewali abasigala ku station so n'obukuumi bwaffe tutambulira mu bulabe abantu baffe bannange tukubira omulanga eri gavumenti security yaffe security y'abantu baffe nfu nnyo.